spending some good time in Kenya. Honorable Shamim Marende is finally back. She is finally back after spending some after spending some good months in Ndemusanyufu nnyo okuba nti olunaku olwaleero nkomyewo ku butaka nga ndi mulamu. Neebaza Mukama Katonda olw'okunzirisa obulamu. Bangi bakwano baffe batuvuddeko abalwala mu ngeri nga gye ndwadde ne batasobola kubanga bakomawo. Okugeza nina kanso wa Mary Anthony nawuzanga naye nnyo emisango egyo egya pro bono, naye bambi Mukama teyamusobozesa kukomawo kuva bweru nga mulamu. Tulina Honorable Ssegirinya Muhammad naye bw'atyo bwe yalugenda, n'abantu baffe abalala bangi abagenzi bwe bati. Nolwekyo nina omukisa gw'amaanyi kubanga nze Mukama Katonda ampadde omukisa ogw'okukomawo mpeereza abantu bange. Tumwebaza nnyo Mukama era tusaba emyoyo gy'abagenzi gyonna abeere ng'agiwummuza mirembe. Ate mu kiseera kye kimu tulina bakomurezi baffe bangi abaafuluma nga bwe nnafuluma, naye nga nakati essaawa eno tebannasobola kufuna busobozi bukomawo mu Uganda wano. Bakomurezi baffe nga journalist omu Ashraf Kasirye, mwenna mumanyi nti yakubibwa omutwe ne gwabika, naye nakati essaawa eno akyagezaako okutetenkanyizibwa okujjanjabibwa takomangawo. Tulina Sadan Magic producer president waffe naye ali bunaayira, bamumenya bamubetentula
amannyo gonna ne bagajjamu ne bamuteekako damage y'amaanyi naye paka kati akyajjanja bona abalala bangi so bwe mbanga nze Shamimu Malende Mukama ampadde omukisa naye mbanga nze ngenze n'ezijanjabibwa naye nkomawo nga ndi mulamu Mukama njagala kutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda naddala bannakampala bange beebazaamu akensuso mwebale kunsabira mwebale kunnambula mwebale kubeera nga buli ddakiika mugamba nti Mukama Katonda suusa Shamimu Malende n'ekirala njagala okwebaza ennyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu ne maama Babi Itungo bwe baalabanga obulamu buggwerera bajja ne bantuuza ne bangamba nga tulaba obulamu bugenda tubadde tusaba tukole kyonna ekisoboka ofulume ebweru w'eggwanga obeere ng'ojjanjabibwa era ne bakola buli kisoboka okulaba nga nfuluma era bwe nafuluma ogenda Mwagakano hospital entakera babadde bankubira ku masimu maama ne pulezidenti okugezaako okulaba bwendi era njagala okwebaza nnyo pulezidenti nga nsinziira wano ebigambo bye bya kansoling pulezidenti yankubidde nga amasimu n'abeera nga nkansolinga ngamba Shamimu ojja kuba bulungi tukyakwetaaga ensi ekyakwetaaga Mukama tayinza kutwala kati tusaba Mukama Katonda abeere ng'akusuusa ate nga ne maama naye bw'atyo oba olyawo ekiro nga maama Babi naye akola ki akubako n'olwekyo njagala obbebazaamu akensuso ate mu kkoweero lyennyini siyinza buteebaza bannange ffenna bwe tuli mu Family National Unity Platform mwebale nnyo baganda bange mwebale nnyo bakwano bange mwebale kumbeererawo mwebale kunsabira mwebale kunnambula Mukama Katonda nsaba abeere nga yabaddizaawo njagala kukozesa mukisa guno okubeera nga neebaza abantu mwenna mu biti byammwe abasituka ne mugenda ne munziikirako omukadde taata kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti nafiirwa omukadde taata nga ndi mu ddwaliro ne sobola na kumuziikako n'olwekyo mbeebaza nnyo mwenna bannayuganda okubeera nti mwasobola okubeera nga munziikirako taata Alhaji Jamal Ahmed Sebuta Malende mwebale nnyo mwebalire ddala ate okusingira ddala delegationi ate neekulemberwamu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'abeerayo ddala kukuziika n'obukulembeze bwa NUP bonna mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda bannakampala mwenna ne Family ya National Unity Platform okubeerawo njagala okwebaza Supreme Mufti ow'Ekibuli ne delegation yonna Sheikh Lunanoba ow'ekitiibwa omulangira okuba nti obubaka bwatuuka mubadde munsindikira essala ate ne mukuziika Supreme Mufti wakiika bulungi ku ttiimu y'Ekibuli tweyanzizza nnyo tweyanzeege nsaba Allah abeere ng'abawa empeera esinga obulungi mu nsonga eyo era eya taata njagala kutwala mukisa guno okwebaza Katikkiro w'ekika ky'Emmamba wamu ne ttiimu yonna nga bwe mwajja era ne mubeerawo okubeera nga muziika taata n'okumusiibula bannange buli alina kye yakola ku kujjanjaba taata ku kusiika taata tumwebaza nnyo tumwebaliza ddala nsembyayo bakulembeze bannange mu kibiina kya National Unity Platform ba foot soldiers bakwano baffe bannange buli omu kye wakola mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwampeesa ekitiibwa ne mugamba nti taata wakirekere Shamimu nga bwali muki mu bunafu mwebale kubeera famire ennungi olwaleero nkomyewo naye nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo ng'era embeera bwe mugiraba tubadde gye tuli naye nga naffe bigenda mu maaso mu Uganda tubiraba era olumu tubadde tusindika obubaka okuvumirira yadde ebiteeko ebyebiyisibwa mu palamenti n'embeera y'okutyoboledde emba ly'obuntu egenda mu maaso n'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna nga emuziraba era n'ennyambala ne ata eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe ng'okwekalakaasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebalina misango gye baddiza
mu kiseera kyekimu nga ndaga okwekalakasa kwange olwabo abantu bonna basiba bali mu makomera ddala bayinza okuba nga si ba byabufuzi naye nga tebawozesebwa. Abantu bongedde okukwatibwa mu mbeera etali y'amateeka, baterekebwa mu bifo ebitali by'amateeka, tebawozesebwa mu biseera, babasuza bubi nnyo, bwe balwala tebakkirizibwa kujjanjabibwa mu biseera, so tufiiriddwa obulamu bungi. Kyokka ate ng'ekisinga okwewuunyisa nti ate bannabyabufuzi oba abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ate bo bannange kiyitawo nnyo. N'olwekyo olunaku olwaleero nga Shamimu Malende nze era nga nsaba bannayuganda bonna buli ali mu mbeera ey'obusibe abeere nga agoberera ekintu kino okulaga bannaffe abali mu makomera tutimiridde wamu nabo. Buli asobola asalako enviirizo yadde nga toli musibe, tusobole okuyimirira ne bannaffe tubalage nti tutambula wamu nabo era tulumirirwa ekyo kye bayitamu. Ekyokubiri, tugenda kugenda mu maaso n'okutalaaga okulaba nga tuyamba abo bonna bonna abali mu makomera ku bwereere ng'era enkola yaffe bwebidda. Waliwo ne activities endala zetugenda okukola mu maaso awo, naye nga activities ezo tujja kuba nga tuzibuulira bannamawulire ezikwata ku kununula eddembe ly'abantu ate wamu n'okubeera nga enteekateeka yaffe y'abannakampala ne bannayuganda banyigirizibwa tujja kwongera okujanja mu maaso awo. Naye essaawa eno nsaba munzikirize nkoowole mwenna bannayuganda abakwatibwako naddala bannakampala bange nti abantu bangedde okusibibwa awatali bwe nsonga. Buli muntu yenna ng'omanyi nti wali omanye ekkomera bwe liruma ng'olina omuntu ali mu kkomera oba nga tokkiriziganya na mbeera yakubeera nti abantu basibibwa ebwemage, beera ng'ogoberera protest eno gye tuyise peaceful protest ey'okuba ng'osalako enviiri. Programs endala tujja kuba tugibategeeza. Kunga Malende kunga! Kunga Malende kunga! Brief in English. Just sit on the main points. I would like to thank the Almighty God for giving me. We have lost many comrades, like Comrade Wameli Anthony, Honorable Sajirinya Muhammad, and many others. We have also had many of our comrades who are still overseas that are receiving treatment and have not yet made it back to Uganda. A case in point is Sudden Magic and our comrade Ashraf Kasiri and so many others. So I thank the Almighty God that He has given me another opportunity to live. Secondly, I would also like to thank my fellow Ugandans and the people of Kampala and my NUP family for always constantly praying for my recovery and checking on me. May God reward you all abundantly. I would also like to thank everyone that stand up for the burial ceremony of my late father Jamal Ahmed Sebuta Malende, and that delegation was led by none other than His Excellency, the President, Robert Chagulanyi Ssentamu, the Katikkiro of Mamba clan, and the Supreme Mufti from leading the Chibuli team. I thank you all, including my Nuk family, for turning up, and my people of Kampala and Uganda at large. Thank you so much for attending that burial. Now I return today in Uganda with a peaceful protest in favor of our political prisoners. I decided to cut off my hair, as you see it, and also get clad in this prison-like attire to show solidarity with those prisoners. We want to tell them that we are with you and we are standing with you, and we despise any kind of persecution that is being put against you. I call upon all Ugandans who are of good conscience to follow suit. You can cut off your hair, you can dress in a prison-like attire, you can do anything to show solidarity with those people in prison. In the meantime, we shall be resuming our prison visits to ensure that we bail out most of our comrades free of charge, as we have always been doing. Other programs regarding the prisoners, other activities, and also regarding the programs for Kampala and other Ugandans that are oppressed, we shall be communicating to media in a few days' time from now. I want to thank all of you that have come to welcome me. Thank you so much.
I would like to thank everyone in their own capacities. I'm so blessed and I'm so happy. Daphne, I'll have another day for mentioning names, but thank you so much, all of you, for turning up, for sparing your time. I cannot thank you enough. May the good Lord bless you so much. But I just want to say that please, from today onwards, we are going to fight for political prisoners. We are going to make time for those people. We are going to move around the prisons. We are going to see that we have to fight for those people. Because if we do not fight for them, who else will? If they take you in prison and no one is coming up for you, no lawyer is there to, to say that let me come and do the pro bono service. And in most cases, you don't even have the money. And you know what people want most are their families back to them, rent to the family. But you know the most important thing is to get the head of family out of prison, and then they come back and look after their families. That's why it's always important to bail out these people. We should not wait when it has happened. It has happened to us. It can happen to anyone. Of anyone. So let's all stand in solidarity with the political prisoners. Let's all stand in solidarity with the oppressed people. Thank you all. People power. Power, power. People power. Power, power. Freedom. 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 Honorable, you've talked about the constant love from the President and the First Lady, the calls and the advices during this sickness period. You can talk about it in English also. Okay. I would like to thank His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu and Mami Babi Itungo Kyagulanyi. They were very much part and parcel of my airlifting process to go and get further treatment at Aga Khan Hospital. During my stay in the hospital, the President has been calling me constantly and counseling me and, praying for me together with Mama and, praying that I should be back on my feet. And they were telling me that please ensure that you get all the necessary treatment so that you come back when you are fit and sound, the way you see me. So I'm fit, ready to go and move. That's the return of Honorable Shamim Marende, the woman MP of Kampala. The return of Honorable Shamim Marende from Kampala district. Finally, she has been welcomed by the supporters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamimu Marende Honorable kakati amaze okubeera nga ayingira mu kibuga Kampala wabula abantu bangi babadde bagezaako okubeera nga bateekawo propaganda n'embeera eraga nti omukyalo ono akyali mu mbeera mbi nnyo oba oliawo tasobola kubeera nga baako kye yeekolera kakati no kimaze okubeera nga kikakasibwa olunaku lwaleero atonye ku ssaawa Entebbe mukwano gwange ampuliriza ku ssaawa nnyera nga bw'oziraba eza Kalasa Mayanzi amaze okubeera nga atuuka wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange ampuliriza Haji Abudu omusomi w'edduwa gwe ntambula naye ayigiriza bannayuganda bonna abasomi b'edduwa era ono ayina n'ebbaluwa kakati nno Haji Abudu amala ensonga eza buli munnayuganda eza buli kkala video ntiwerabira kubeera nga ogiwa ekigalo olwesobola okubeera nga message etuuka ku buli munnayuganda yenna wabula bino byonna nga tumaze okubeera nga tubiraba ebyomubaka Honorable Shamim Marende kyokka na bino byogenda okuwulira oba byolabako bikulu nnyo era bikwatako naddala ggwe munnankyukakyuka mu ggwanga Uganda katubirabe katubiwulire
kubanga nkugambye nabyo tubyetaaga butereevu nnyo okubeera nga tubitegeera. Ensolima mpitirivu nnyo twali tuzirina ne zisala ezimu ddiiro ne zigenda mu NRM, endala zikutte kubo zikoze obubiinabiina. Kaakati nno Profeesa annyonnyodde ku nsonga eyo ey'ensolima zino ye tulina okubeera nga naffe tutegeerako oba nga tumanya oba nga tufuna. Katugigendemu tugirabe. Profesa Wanjisebo ku Simon TV kwoli. Yes sir. Profesa ababaka abava mu Nuupu ne bakrosinga ne bagenda mu NRM nga babakubya akalulu mu kamyufu. Yes sir. Oboogerako ki? Kankati nakigambako olumu nti buli maka oba buli kika mubaamu omwana eyagongobala ayiika endusu. Kati Nuupu mu bbanga lyonna lyebaddewo yeesanganga efunye omwana ayiika endusu, abaana abayiika endusu, omwali ba Twaka Kagabo, omwali ba Jimmy Lwanga ne ba Dr. Bedi Bwanika. Naye beerabira ekintu kimu nti gye baali bagezaako okgenda amazina agaayo gaali malala. Mu NRM ebintu biri bibiri ebiwangula akamyufu ke NRM. Olina obeera n'owooluganda mu magye oba mu poliisi, ekirala ng'olina ebikutiya bya ssente, olina obeera n'effuso ya ssente obw'etaano obupya. Kati Kagabo kaadi ya Nuupu gye yagambanga nti yagulangule, ndowooza yategedde nti ate yali ntuufu yo, ate yali nnyanguko okufuna osinga eri gye yagenzeemu. Okitegeera? Kagabo kaadi ya Nuupu gye yagambanga nti yagulangule, ategedde nti yali nnyangu okufuna okusinga eno gye yagenze. Ekyamazima omutindo gwa Kagabo gwe yataddewo gwewuunyisa. Era Kagabo naye ateekwa okuba yazzeeyo waka neeyambula engoye n'atandika okwesekerera ekiro kiramba. Kati Kagabo atuukiriza eri enkola ya Mandela. Mandela yafuga ekisanja kimu, kati ne Kagabo afuze ekisanja kimu n'atabendera. Era Kagabo olw'omulimu ogwo gwakoze ogw'okutabendera nga bukyali, abantu bateekwa okukerewa Kagabo n'enkota z'ettooke n'enkoko empanga beebaze Kagabo ekyo ekintu kyagenda okukola. Ekyamazima nti mu byobufuzi bya wano Kagabo ayinza obutaddayo okukulembera okuleka okukulembera mukazi we. Kati oyo gwomwa gwavuddewo era gwagenze. Naye nga ebizibu bye byonna byatandika olunaku yatandika okutema omukono ogumuliisa emmere. Gulowa Nti Kagabo amaanyi ge yateeka ku Nuupu gonna katate gatandise omuddira nga tegafubutuka mu NRM. Njagala nkuwa example. Waliwo n'omusajja omulala bamuyita Wood Hussein. Oyo yeegumbulira omuze, alowooza nti okubeera Museveni okumanya olina kubanga ovuma Kyagulanyi. Wood Hussein yafunye obululu 18 mu disitulikiti Namba. Bangi bonna abalala bonna ba Simon Muyanga Lutaaya bonna bakaaba wetuukidde olwaleero. Kati njagala kubuulira kino nti abantu balina okukimanya. In fact waliwo ne MP w'Ebusiye bamuyita Makyo Godfrey abadde ng'avuma nnyo Kibanda, ng'avuma nnyo President Bobi Wine buli lukya. Kati abantu balina okukimanya nti eno mu kuvuma abantu ng'oli mu studio za TV birala ne ku gulawundi birala. Era ye Kagabo abantu bagambye nga kimu, tukuba akalulu lwakuvuma ani? Lwakuvuma Kyagulanyi kyekyabonereza Kagabo. Naye ng'ate abamukuba ate bali mu layini z'NRM na mijoozi gy'NRM. Kati gwe njagala weetegereze era naye weefumitize ku mbeera Kagabo mwe yabadde. Era ye Kagabo namulabye ng'agamba naga nti abamuwangudde si b'NRM ba Nuupu, kyokka ate mu kalulu k'NRM. Oba okitegeera? Kati awo tira amaanyi ga Kyagulanyi nti amaanyi ga Kyagulanyi tegakyakoma mu Nuupu wokka. Akulaze nti neeri alinayo nasala ebbeedi oba alinamu omukono ogutalabika. Lwakyande ne Ssekikubo wadde balwanagana ekintu kimu nga Lwakyande agamba oyo wa Nuupu. Kati weesanze mu mbeera nga ab'NRM okugoba ku lwaliro balina kugamba nti oli waki? Wa Nuupu. Kati ago ge maanyi Kyagulanyi g'alina agatalabibwa muntu wa bulijjo ategeerera okumpi, wabula ageetaaga okulaba oli alaba ebuziba. Era kigenda beera kizibu nnyo General Museveni ono okumanya n'okutegeera wo obuzibu bwe buva obukulu okusinga ye kyalabako ekya bulijjo okungulu wano. Kale nno kati twenyweeze butereevu nnyo kubanga twolekedde protest vote 226. Maama Switzerland nkutumiddeko nnyo Muganda Nkakeeto, Sister Mary n'abalala mwenna abaana abali mu kyondo kya Bwarabu, mwebale nnyo okubeera nga mutambula naffe ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda. Muganda Nkakeeto, Mawanda, Omutetenkanya n'abalala bangi nnyo, mbaagala nnyo era okukonako sigamba nti sikutegedde oba mukwano gwange nti nakukyawa, wabula obulubulu ali gyebudde n'okubeera nga tulina okubeera nga tutambulamu waako ono kasayirizi sobole okubeera nga oba oli otuweereza bannayuganda ate ebirabidda ku signing out
tugende tukwatagane mwaka waffe addako bye bye.